Mulamu mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope oba akatuuka sooka subscribing liking ate osobola okuba nga osharinga. Olunaku lwa mukaaga mukwike eyo overnights yonna gye mwakuŋŋaanidde ate olunaku olujjo. Olunaku olwaleero nina amawulire ge njagala twogereko. Omwezi ogw'okutaano ogujja eggwanga ligenda kuba nga libala abantu, population census twagisomako mu primary. Mu Uganda etwala emyaka 10 okubanga ate eddamu okubalibwa. Kakati mu bintu bye babala oba mu bintu bye bawandiika bawandiika eddiini gy'olimu oba enzikiriza gy'okola ki gy'okkiririzaamu. Waliwo section eyo, so kiyamba nti gavumenti efulumya negamba abasiraamu baliwe bati, abalokole baliwe bati, Seventh Day baliwe bati. Kakati emabega wa kateni gye mubadde temumanyi oba bye mubadde temutategeera nti wabaddewo okukola ki okuteesaganya wakati wa Born Again Faith Movement ng'ekulembeddwamu omukadde Sserwadda ate n'akulira ekitongole ekya Uganda National Bureau of Statistics. Ekitongole kyekikola ki kyekikulembera oba kyekivunaanyizibwa ku kubala kw'abantu ate mu ggwanga ki mu ggwanga Uganda. Kakati bamuyita Chris Mukiza yakulira executive director oba chief executive director spokes oba director w'ekyo kitongole jo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo nti Sserwadda oba Omusumba Sserwadda abaali basaba nti mu kubala kw'abantu bano abalokole babawandiise nga religion ng'enzikiriza nti omuntu bateeke wali section nti religion born again. Akati kankubulire nti Katonda asookozesa omuntu yenna, Katonda asookozesa ne sitaani oba obadde tokimanyi. Katonda yabigaanyi si mulokole naye ate yagambye tetusobola kubanga ate atubala abalokole ng'enzikiriza mu kubala kuno. Naye ng'ate mukadde Sserwadda ye kye yabadde asaba nti abalokole babalibwe ng'enzikiriza. Kyenabaga nti tuddayo mu Inter-Religious Council. Inter-Religious Council yagala tutwale mu nzikiriza ate tumale atufuke eddiini emu oba atudde mu madiini. So ate omukadde Sserwadda baali basaba oba baalina enjogerezeganya ne Uganda National Bureau of Statistics nga babasaba nti mu kubala kuno okugenda otandika omwezi ogw'okutaano abalokole babalibwe nga eddiini. Kakati yawadde ensonga n'agamba nti olaba eddiini olaba abalokole abo enzikiriza mu Uganda muno nti kiraga lwatu nti yekyasinza okuba nga ekulira oba buli eddiini erikulira ku speedi eya waggulu. Kambi kusomere mu Luzungu oyinza okugamba ate anjogera byange. Pastor Joseph Sserwadda, the head of Born Again Faith in the country, noted that the fellowship is currently the fastest growing religious domination in the country and is in its multi-dimensional. Okitegedde nti kati ffe batandise tuyita ddiini nti eddiini ly'abalokole buli erikyasinza okuba nga liddukira ku supiidi eya waggulu mu ggwanga lino Uganda. So ng'era abadde basaba nti Uganda National Bureau of Statistics mu kubala abantu abalokole nabo babalenga ddiini. Abagamba bajja batwala mpola mpola paka we munaakola ki ate paka we munaatuuka mu one world religion. Kakati naye Musumba Sserwadda yamaze n'agamba abalokole mwenna okwetooloola ensi eggwanga Uganda nti ate temugaana kubalirwa, temugaana kubabala okugenda okuba nga kutandika ennaku z'omwezi 9 paka ng'ennaku z'omwezi 20 mukkirize basobole okuba nga ate bababala kubanga okubala abantu tebiri mu politics tebiri mu ddiini ate mbu tewali kabi konna kogenda kuba ng'ofuna. Naye katulabe omukulu Chris akulira ekitongole kyaki kya Uganda National Bureau of Statistics we yabadde awa ensonga lwaki abalokole tebasobola babalanga ddiini
agamba what? Omukulu agamba Uganda Bureau of Statistics is maintaining its stance of not giving recognition to born again and Protestant and Pentecostal Christians as a full-fledged religion in the upcoming national population and housing census. Agamba nti mu kubalibwa kuno okugenda obeerawo okw'emyaka 10 mu maaso nti ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics ate kigenda kubanga ate kiconsidering oba kitwala abalokole oba n'abaana ba Pentecost okubanga ate eddiini eryetongodde. Ebyo bigambo bya muntu si mulokole naye ate yawakanyiza ekyabalokole okusaba nti okusaba nti ekitongole kitandika okulaba kitandika okulaba abalokole ng'eddiini. Okitegedde? Kitandika okulaba abalokole ng'eddiini. Kiva kitukugamba nti Katonda ye akozesa omuntu yenna. Bw'oba oli mulokole n'ogaana okukozesa, Katonda asobola okunoonyaayo omuntu yenna gw'asobola okuba ng'akozesa. Yesu kye yagamba nti mwe munaagaana amayinja gano gajja kukola ki? Nja kozesa gano amayinja. Kakati yagambye wati instead during the census okubalibwa kw'abantu okugenda ogenda mu maaso nti Pentecostals bajja kubalibwa nga Abangirikaani oba ba Church of Uganda Christians. Okitegedde? Nti mu kubalibwa kuno ng'omulokole bagenda kubalanga Omwangirikaani era bagenda kubalanga gwe bayita ki owa Uganda Church of Uganda. Sibe ba Protestant oba wano banaaba bajjuzaawo information. Okitegeera? Omulokole bagenda kujjuzaawo ng'omu Angirikaani mu Buganda be baliwa, aba Protestant ate Church of Uganda, aba Catholics kati abakatoliki. Kakati if yana sajja bamanyira bagenda kukubala ng'omukatoliki oba ng'omuprotestant okusinziira ku ki ku Mr. Chris we yagambye tebagenda kubalanga mulokole oba ng'omupentekooti. Owulira point eyo gye yagambye. Kakati Chris Mukiza, the Uganda Bureau of Statistics Chief Executive, spoke out publicly yesterday about this matter, which has been a point of contention and generated heated debate behind closed doors between the Pentecostal Church leadership and the Bureau. Nti wabaddewo olutalo era wabaddewo okuteesaganya okubadde ogenda mu maaso mwe mubadde temutegeera oba okubadde emabega wa kateni nga abatukulembera mu nzikiriza abalokole abagezaako okubanga ate bakakasa kino ekitongole batandika okubanga abalokole bababala ng'eddiini Bureau kye yaganye. Kati atali mulokole wafuna okubikkulirwa nti abalokole si ddiini. Ate omulokole akulira abalokole ate n'agamba nti batubalenga eddiini. So abibuzaabuzaawo wabawo confusion. Kivanga nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna any person. Ye Katonda asobola okukozesa omulalu, Katonda asobola n'okozesa omusamize, Katonda akozesa ne Setaani waba alina message ayagala okutuusa ku ki ku muntu yenna. Asobola okukozesa ekintu oba nga ekintu kyo oba alina ekintu kyagala okubanga alaga ki alaga eggwanga. Kakati abatukulembera bo baagala kulaga nti tuli ddiini naye ate omuntu atamanyi byawandiikibwa. Simanyi oba Mr. Chris wa ddiini ki yagambye tetusobola kukkiriza balokole kubatwala nga ddiini. Wabula ate manyi Sitaani akulaganga okimanyi nti bamaze ate bakanyiza kintu kimu kubanga we batubalanga Abangirikaani ne batubalanga aba Church of Uganda si baba kubazenga ki. So this is a comedy. Wano waliwo akatego nti bano baale baagala officially Bureau eveeyo egambe nti okuva n'olwaleero
abalokole mu ggwanga Uganda it is a religion. Kati ndowooza ekintu ekyo baatuddeeyo mabega ne bateesa kutusirwaza. Mr. Chris n'agamba no, bwe tunaakireetawo ekyo tewayinza okubaawo okusika omuguwa, leka tugambe kati tubabalenga abaprotestanti oba baki abangirikaani. Kitegeeza manya abangirikaani oba Church of Uganda, kitegeeza still batubazenga ddiini lwakuba baganya kiteeka mu official. Bali Sserwadda ye request yabadde yagala nti kibeera official mu document nti kati naawe abalokole ze religion. Chris kyakyagaanye, Mr. Chris owa bureau yakyakitwalidde mu mankwetu, atukwese mu bangirikaani n'atukweka ne mu ba Church of Uganda. Twagamba nti oyagala toyagala one world religion egenda kubeerawo era efuge. Ndowooza kakati olaba statement we zigenda zikyuka. Kati we tunaddiramu okubala census after 10 years mu abanaabeera abalamu, ojja kulaba nga abalokole babalanga religion officially, baba batwalanga religion. So kati wano Katonda yakigaanye kuba singa si Katonda Kristo asobola kugaana, naye Katonda yakigaanye Mr. Chris we kubanga akola ki agaana ekiteeso kya Mr. Sserwadda n'abalala abalokole okubalibwa ng'eddiini oba okutwalibwa ng'eddiini ate mu ggwanga ki mu ggwanga Uganda. Kakati uliriza, when we ask what your religion is, we cannot accept the born again answers. Oya Mr. Chris wagamba nti bano abajja okusaba nti abalokole batwalibwe ng'eddiini mu Uganda abakulemberwa Mr. Sserwadda n'abalala, bwe bababuuza ebibuuzo ne bababuuza nti eddiini yammwe kyeki, naye ansa ze baabawa nga tezimatiza ki, tezimatiza bakulu, kwe kugaana okubanga ate bakola ki baba balanga eddiini officially wadde indirectly era batukasuse muki batukasuse mu ddiini. Naye nze mmanyi nti Katonda yakikoze kubanga bano abasajja aba Religious Council bagezi, balina amagezi mangi nnyo, they can do anything. So okubanga baddamu ansi ezitamatiza kitongole, ndowooza Katonda yababuza amagezi ne baddamu ebitakwatagana, ate asooka atuweeyo akabanga wadde era bajja kigobako ate nkubulira kijja tuukira officially mu Uganda abalokole okubatwalanga ki ate ng'eddiini. Kakati wuliriza, Mr. Chris clarified Mr. Kukiza, Mr. Mukiza, that's Mr. Chris akulira Uganda Bureau of Statistics, pointing out that these are not recognized in Uganda's law books. Abalokole mu bitabo bya Uganda eby'amateeka tebamanyiddwa. Kati Pastor Sserwadda n'ekibinja ekirala bo baagala tuyingire mu bitabo bya Uganda eby'amateeka. Bano bo batubagamba tetubamanyi mu mateeka ga Uganda. Kati amateeka g'eggulu twagavaako yenkola ya Inter-Religious Council. Kitegedde one world government nga eri wamu ne one world religion. Eyo Mr. Chris we yagambye nti mu mateeka ga Uganda abalokole tetubamanyi kati tetusaba batwalanga ddiini. Kati ono Mr. Chris kyagezaako okulaga nti abalokole balina okuvaayo bagende mu mateeka beewandiise nti tuli ddiini ng'abangirikaani we baakola, Church of Uganda we yakola, n'amashi n'abasevenze n'abasiraamu. Kati Mr. Chris agamba tukebera mu bitabo mwe tumwewandiisangako nga ddiini, musooke mugende mukole ki mwewandiise then tujja babalanga eddiini. Uliriza, Mr. Chris ayongerako n'agamba already we have some people who call themselves born again under the Church of Uganda. Owulira katemba w'abana basajja nti tulina abantu abeeyita abalokole muki mu Church of Uganda. Mu Church of Uganda si ba Protestant, abakatuliki. Wali abakatuliki abeeyita abazuukufu. Ennaku zino ne bakola overnights n'ebidongo bakubanga ebyaki ng'ebyabalokole. Kakati Mr. Chris agamba ate tulaba abo balinga abalokole.
kalate namwe mujja mutugamba muli balokole which is which nga answer ki nga answer ate wali ayongerako n'agamba who call themselves born again under the Church of Uganda, and we are also the other ones. So what we are doing is we are going to lump them together as Anglicans because the Pentecostals are non-religion. Owulira okubikulirwa kw'Obwakatonda eri atamanyi Yesu atali mulokole. Pentecostals are non-religion. That's true. It is biblical. They are simply a faith. Yeah. Omusajja singa abadde ezomuwaayo ebibiri byange bye nnina ati sinaali bimuwadde yafunye okubikulirwa nti obulokole si ddiini wabula nzikiriza. Kakati bano abatukulembera abalina mbuleera z'abalokole muzakulira abalokole nzaani bo baagala bagamba ffe tetuli nzikiriza mutuwandiike nga ddiini. Interreligious council ejjatuwalabula supiidi. Owulidde mutuwandiike nga ki nga ddiini. Wuliriza, the born again churches leaders in Uganda have been meeting with the Uganda National Bureau of Statistics in recent days for sidelining them when they make up a significant issue of the national population. Those okitegedde abakulembeze ababalokole babadde basisinkana ekitongole ekyo nga beemulugunya nti wabaawo ebintu national matters oba ebintu ebyeggwanga ife abalokole mutuleka bbali. Lwaki temututwala mu kitegeera kati waliwo we nasomye comments omunagamba kati mu abalokole headquarters zammwe ziruwa. Headquarters zammwe ziruwa ffe Abangirikaani tulina headquarters. Ogenda e Lubaga, ogenda e Nakasero, Abakatuliki ogenda wa e Roma tulina headquarters ezammwe ziruwa. Nange namuze mu comment ne mugaye zaffe ziri mu ggulu. That's where we come from. Our origin is in heaven, so we don't need to have headquarters on earth. Yobala nti bano we baali bateekako Mr. ono yalekulira yavaako Mr. Mera bidoyo Musumba nga bateekako akulira bonage akulira abalokole mu ggwanga yonna ogwo omukolo ogwali awo oba gwali national wano gye bakolera Independence Day Kololo omukolo gwali Kololo. President we yaliyo ne bamugamba munaffe tuwe ettaka tuzimbe headquarters tubeere abakatuliki balina headquarters abasevensi kakati ffe abalokole naffe tuwe ettaka nga bye basaba president. Okitegeera so akati kirabika yabeesingiddeko eyo comment n'agamba mwenga temulina headquarters. Okitegeera so byebyo ebiva mu Uganda Bureau of Statistics oba Uganda National Bureau of Statistics okubala abantu genatandika lunaku lwakumeka nga 9 era ezenaku zonna it will be a public holiday world countrywide. Amasomero gonna galina okuba nga gaggalawo, abaana balina okuba nga ate basigale waka. Offices za government zonna teziteekeddwa kuba nga zikola, abantu bagenda kubeera waka ate babalibwe. Naye okwo kwe kusika omugwa okubaddemu oba gega mawulire agabaddemu ge waleetaze okuba ng'omanya ng'abakulembeze mu bulokole balwana okuba nga ate obalibwa ofuuke ate omunaddiini ng'ate oli omunaddiini agamba amwe temuli banaddiini mutwesibako. Iwe faith mwe muli nzikiriza kyokka alina okugamba nti tuli nzikiriza ye agamba nedda naffe tulinga mmwe. Kale alinisa hotel mu kibuga Jinja yitayo lunaku lwa 6 ndowooza kalanchi kaayidde dda ate osobola okuba nga omalirayo okw'obudde oba nga bukuzibyeko ebyokusula byonna biri tereere. Leero weekend abantu baba n'obubaga party birthday biki ab'embaga mwenna genda asobola okuba nga ate obuukinga ekifo kirungi nnyo kiri mu kibuga Jinja naye ate tewali nnyo kerere y'amaanyi kituukaganye n'omutindo ate ogwaki ogw'ensi yonna. Yitayo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Kakati
ngenda kukomya wano wetukomawo waliwo ensonga ekutta akati ku mikutu egy'enjawulo ey'okugema kye bayita yellow fever egenda mu maaso. Ndabyeko obutambi bungi nnyo, abazadde nga bakola ki? Abazadde nga ate bayomba bagaanye okuba nga bagema abaana. Buli omu alina view yeeyiye ate mbu simanyi kino kigendereddwamu okuba nga kitaaba bannaye. So bigambo bingi ebikoze eki? Bigambo bingi ebiri kwogebwa ku nsonga yaki? Ku nsonga y'okugebebwa yellow fever. Nina kuleeterako obutambi obwo olabe reaction y'abazadde ate ne gavumenti kiki kyegamba, naawe ojja tuwa endowoozayo otumanyi. Omanyi covid we yajja abantu bagamba yo 666 biki, naye nabagamba nti sitaani si musiru. 666 ogireetera mu kintu kye musobola okuba nga mugaana. Kitegedde? Sitaani 666 agenda gireetera mu kintu buli omu kyajja okwagala, either by willing or by force. That is it. So atugenda komawo ate twogere ku ki? Atwogere ku nsonga eyo. Kale mbaagaliza olunaku olungi, manyi abamu mukyagalamidemu mukyebase muvudde ate nkusinza omutonzi okuyita mu kiro. Mubeere bulungi, tukwatagana ate musheddako, mweraba.